abavubuka kati omuvubuka wuno Sembera John tolengereza wala omuvubuka ono oli Nambalaga abantu abasukka mitwalo 30 ne musiima nti muvubuka mukozi nnyo ate era wuno kati era olugize ne tudda awalala era wuno azze kwongera kusimba bijanjalo Katende abantu babuuzeeko era abavubuka bawe message yaabwe bavubuka bannange bakubiriza okwagala okukola kubanga nze nfunyemu bingi nnyo mu nnimiro ya Muzeeyi Kakiika nkoledde ddala nkozemu ebyamakulu nguze ku poloti nzimbye koze buli kimu ekyetaagisa era mbakubiriza osobole okujja okunneegatta kuba mwagala okukola bannyonnyola bye tulina okukola ekyo webale nnyo webale kuba musajja mukozi Amina webale wakiri kanteekeyo koko ezinaleetaka ezinagulayo kagundi ka Minute Maid baba naye muva wala kako Minute Maid Minute Maid kako mukateekemu baba naye tulina obenkareginga nnyo abavubuka okukola tulina okubenkareginga ennyo genda okole Amina kati bannange abavubuka mbalaba muvudde ku kyalo kirala eri bavudde mu Lusanja kati eno gye bali Makukuba bayise mu nkulagirire nga bwe nabagamba nti nze bwe nsimbamu emiti gyange bwe mmala okujja mu kasooli nga mpita abantu b'ekyalo okusingira ddala abavubuka n'abakyala nga basimbamu ebintu byabwe kati oli omuvubuka luli Nambalaga nga nina ka pick-up yoyo yanguza kiro zeegudi ensawo wanguza meka ensawo 15 ez'ebijanjalo nga ziri ku mumwa naye nga ziri mu kiro 12 kati era wuuna akwataganye gwe tunula ekitundu kino kyonna bannanga abavubuka twerwaneko nnyo naye n'abantu abakulu abavubuka tubakwatireko kati oyo yakwata omwana yakwata yalanda ate era n'enkola ye akyagenda mu maaso n'okukola naye era nga ne ssente ze zaafuna azikozesa bulungi kuba kati alina amapuloti azimbye ennyumba naye era yavuze kagaali kakali ne banne najja era buli lwawulira nti wano waliwo opportunity n'agikozesa abantu abakulu tuwa abaana abato opportunities kati osanga omuntu omukulu ng'alina ettaka lino lyonna naye nga tasobola kulyazikako banda oba bakyala alibazikira ku bugubi musasule mulipangise naye kati gw'onoobeera nga gweweka gw'olina nga an island abaana abenkya bajja kulumba bakulwanyise so buli muntu yenna ali mu kifo ng'asobola okuyabaako gw'ayamba amuyambe nze siyamba ku bino byakuwa buwi nti mbatonedde ssente bwe zityo abo abatona bwe batyo batone naye nze enkola eyange eri nti towa muntu kyennyanja muwe ddobo omuyigiriza okuvuba omutwale ku nnyanja yeevubire bane bavubuka baye mwebale nnyo okuyiga kwevubira kale kati emiti ogiraba wano abaana abavubuka betuwadde batandise okulimirawo kati naawe wonna tugenda bagenda kulimirawo abeekyala abalala enkya tugenda kulangirira ku kizindaalo n'abalala bonna kubanga acres ziri nnyingi wano ziringa 30 kati olengera okuva wano banaaba balinamu ebijanjaalo byabwe nga n'emiti gyaye gikula eyo layini eyo ya bisagazi egendera ddala kati ebyo ebisagazi ziringa acres 25 kati oli kasooli waggulu ziringa acres 25 kati kyekino kyempita diversified portfolio bw'oba onookola bw'otubuulira okubeera kati tugende eri kasooli eri n'ekisagazi emitala eri kati abantu babuuza nnyo enkongo ozikola otya kati wano nagulawo 210 n'ensimbamu emiti gino omuti guno nagusala 216 kati enkongo ogiraba gino yonna evunze yonna egenda kuvaamu yokka ogiraba gino nagisala 216 enkonge nze nadda mbuzi n'ensimbirako omuti omulala kati zino nazisala mu covid eno enkonge nagisala mu covid 220 n'ensimbirako omuti omulala guguno kati enkonge eno oginawereza emyaka nga 8 yeevunda yokka
tegaana muti kusituka mulala. Tegaana muti mulala kusituka. Kati gino gye giddako okusimba. Enkonge tegaana muti kusituka. So sisigulamu nkonge. Nsimbirako busimbize ebbali ng'omuti gutambula.